webukeeredde nga tetunnamanya kibavunaanwa paka kati tutegedde nti bamuvuguddeko omusango gw'okuwagira obutujju abetting terrorism. Omusango ogwo munene nnyo era bw'okusinga ekibonerezo kiba kyakuwanikibwa kalabba n'ottibwa. Yabadde wadde tali mu field naye kyabadde akola kigwa mu mulimu gwe. Era kino tukirabanga bwannantagambwako poliisi na gavumenti n'amagye bwe batandise ku ngeri y'abannamawulire gye bakolamu emirimu gyabwe. Bannamawulire batadde gavumenti ku nninga okutamu nnamawulire munnaabwe Joy Doreen Bira akolera telefayina ya KTN e Kenya. Joy Doreen Bira akwatiddwa ku makya ga leero okuva mu maka gaabwe e Kasese wamu ne bbaawe n'abantu abalala 3. Okusinziira ku poliisi, Joy Bira akwatiddwa oluvannyuma lw'okulabibwako ng'akuba ebifaananyi olubiri lw'omusinga oluvannyuma n'abiteeka ku mukutu gwa Facebook, ekintu ekyabadde kigaaniddwa ab'obuyinza mu bitundu by'e Kasese. Mu malya g'ekyemisana, poliisi yagenze maka g'abazadde ba Bira okukebera buli kanyomero. Bannamawulire n'abantu ba bulijjo beekozeemu omulimu ne batandikawo kampeyini ku mitimbagano gya yintaneeti ey'okuta Joy Bira gye bayise #FreeJoyBira. Robert Sempala ngono yakwanaganya ekibiina kya Human Rights Network for Journalists mu Uganda agambye nti gavumenti okukwata Joy kikolwa kya kunyigiriza bannamawulire era abateekeddwa okumuta mangu ddala. Kino tumanyi nti bakikola kutiisatiisa bamawulire, kulemesa abantu kwogera ku bigenda mu maaso mu kitundu ky'Rwenzururu. Tulabye ebifaananyi bingi ebyennyamiza kyaka kye bagezaako okujja mu ddiro, naye bw'oba oyagala ebifaananyi bwe bityo obutalabika then toweetaba mu bintu mu bikolwa bikyamu. Evirako amawulire okusakako amawulire agafaananako bwe gatyo. Obumu ku bubaka Joy Bira bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook bwe bubadde bugamba nti yerabiddeko n'amaaso ge ng'ekitundutundu ku lubiri lw'Rwenzururu gy'ava busebengerera mu muliro nga n'obuwangwa bwe busaanyizibwawo. Ab'obuyinza ababadde bayisizza ekiragiro ekikugira bannamawulire n'abantu ba bulijjo okuba ebifaananyi by'obutabanguko n'ekitta abantu ebiri mu bitundu by'e Kasese era nga Joy Bira ne banne bwe baakwatibwa be baakasooka okukwatibwa mu kikolwa kino. Ekitta abantu kyabalukwawo mu Bwakabaka bw'e Rwenzururu ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde ng'amawulire agavaayo galaga nti abantu abasukka mu 6 be baakatibwa era ng'abasukka mu 100 bali mabega wa mitayimbwa. We tujjidde ku mpewo omusinga Charles Wesley Mumbeere akyali mu kkomera. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.